mbikkulira lwaki omusaayi gukyakaaba bukyanga nenenya nga nenenyeza awo nga nkyali awo nga muga Mukama mbikkulira nenzijukira waliwo omwana wa taata wange eri kitange omuto yalina muwala we yagenda n'alwala siriimu. Bw'alwala siriimu bambi omuwala nga nekimuyitirirako alina we yayita n'agamba omugezi lwaki teyejjaawo. Yali agenze mulago mu ddwaliro mu Taso kunywa ddagala n'ayima ku 5th floor neyesuula bwansi naggwawo. N'aŋŋamba gwe tomanyi nti muganda we yatta kaŋŋambe nti oba baali bamuyita ngeze linnya ki banga tekinyuma ekyo kyengerezaako. Mukama yeebazibwe. Sennoga ŋŋambye tumuyite Nalumansi. Nalumansi yatta Nalumansi. Okitegeera? Katonda atonze omuntu amudizayininze bulungi nnyo amutadde ku nsi kuno ye Nalumansi. Mukama yeebazibwe. Ate Nalumansi natta Nalumansi nayiwa omusaayi gwa Nalumansi. Omusaayi gwa Nalumansi gukaaba kubanga oli yali muganda waffe nga gukaaba. Mukama yeebazibwe. Eri omusaayi oba oli awo ogukaaba ewammwe nga tomanyi. Nalumansi yatta Nalumansi. Abo abeetuga abetta tuyinayo naye n'omuntu gwe nawulira eyo bamutunyumiza nga naye yetta. Ebikambireke naye Mukama mulungi. Tugenda kwenenya maaso ga Katonda. Tugenda kwenenya maaso ga Katonda. Bw'abanga Katonda akyayogera nti mwenenye oyatule ekibi kyo. Obubaka obw'okulindirira Mukama Katonda bwe tuzze okubanga tuyiga era nga tusomako olunaku olwaleero. Mami Justine Mugerwa nno tubadde tuludde okumufuna. It has been a while naye olunaku lwaleero tumubaliitidde era mu buufu bwe bumu obwo obw'okulindirira Mukama Katonda azze n'okubanga atuyigiriza butya bw'olina okusaba, butya bw'olina okwenenya, n'atuyigiriza n'atugamba nti okwenenya olina okwatula ekibi kyo. Yes, obanga oli mubbi kyatule, obanga oli mwenzi kyatule, omuze gwonna gw'olina gwatule mu maaso ga Mukama Katonda weenenye. Mukama Katonda agenda kubanga akuddamu era nga n'essaala yo agiwulira era nga n'okwetondako mukwano gwange kusobola okubanga kuwulirwa. Wabula tosobola kugatika bibi byonna mulundi gumu n'obanga obiteeka musala nga tosoose kukola ki nga tosoose ku specifyinga kibi ekyo naawe kyennyini kyeweekirizamu nti nze mu kuyomba ndimu n'okiteekamu aze naaba nga atuyigiriza ne ku kintu ekimu. Ebibi bino bye tulaba ng'ebitono mukwano mu maaso ga Katonda si bitono nga bwe tulowooza. Olugambo ebintu ebitono bye tulaba ng'ebitono mu maaso ga Katonda si bitono era n'atugamba nti ebyo bye tulina n'okuteekako nnyo essira twesabire Mukama Katonda abeere nga atuyamba. Atusomesezza ku bintu bingi. Eno vidiyo mpanvu mukwano so byenjezeemu naawe osobola okuyigamu nate okusinga nange byempeekinzeemu. Katonda akumpeera omukisa obeere ng'owuliza vidiyo eno ogimaleko kubanga obyetaaga. Katonda akukuume mukwano. Tebe ku kisaawe okulindirira bbaawe ng'akomawo naye omukyalo oli yansanyusa nga taterera buli egiranga obayoyo babulyanga yavaayo mayi bajja musolesoole afuna keesi ye yafuluma afuna keesi ze yafuluma omukyala n'alingiza nebyo
n'ategeka ebimuli n'addamu n'abitunulako n'abikwasa akaana nga yeejaga okufa obufi tayinza kuva wali nayo amaaso ng'alindirira omwami atuuke oba yali aluddeyo simanyi naye nakulabira katemba entebe wali omukyala yansanyusa ng'alindirira omwami yajjiranga n'ajjako omwana ekimuli n'akikwata ate n'akimuddiza mangu nnyo gw'olengeddeyo gw'omulabye yoyo n'atereera nga tatereera alindira n'amaddu amayitirivu ennyo na bano bwe baali nga balindira n'amaddu amayitirivu ennyo bali wamu Petero mpuliddeyo enswagiro atuuse nti nedda tannaba kale tereera Andereya kiki ekigenda mu maaso tutendereze anaatera Batumayo atuuse nti nedda anaatera mwongeremu ne bongera essaala ne bongera okuyimba bonna mu bumu oyinza oga nti oba baali tebalya oba tebagendako mu manju simanyi baba bakyali awo olunaku lwa pentekooti bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kutuba yonna mwe baali batudde okuwuuma ne kuyingirawo nga kuva mu ggulu okuwuuma ne kuba nga kuva mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi baba bakyali ku mmeeza batudde awo basinza batendereza basaba bagenda okuwulira ng'ayingiddewo omukulu ng'ajja awuuma ng'empewo ey'amaanyi ava mu ggulu era gye yava n'ajja ku sipiidi n'abakkako n'akka mu kifo kyonna mwe baali nga wano nga bwe tunalaba mukama waffe ng'ayingiddewo n'akka wano ava mu ggulu entiisa ebeera awo essanyu eribeera awo tusooka ffenna ne tuwunga mukama yeebazibwe olw'entiisa ntiisa yali y'amaanyi nnyo kyali kinene nnyo ne bawulira okuwuuma okw'amaanyi okuva mu ggulu ani atakutya okwo okuwuuma ani atakutegeera okwo okuwuuma ne bawuuma n'ayingirawo ne kulabika ku olunya olwokusatu ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu njaga okubulya ajjanga omuliro ate nga tayokya takusiriiza naye ajjanga omuliro era bw'akukkako oba muliro bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu bonna abaliwo bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu omwoyo oyo omutukuvu gwe bajjula ayabakkako naffe gwe tufunako olunaku lwaleero olunya olwokutaano waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde abantu abeegendereza abava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu okuwuuma okwo bwe kwabaawo ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira bannange n'abensi baakiwulira ne basamaalirira baawulira okuwuuma kuli ng'omukulu ayingiddewo omwoyo omutukuvu ng'ayingiddewo baawuniikirira ne basamaalirira ne bagaa kiki bannange ekyo waliwo ekituuseewo waliwo ekigenda mu maaso kiki ekibaddewo baawulira entiisa baawulira amaanyi bonna ne basamaalirira ne bawuniikirira nga tebakyetegeera kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti laba bano bonna aboogera si Bagaliraaya nga boogera ennimi ze batawuliranga nako nga boogera buli omu olwewa nga oyinza okuba nga tomanyira Lujapaani naye n'owulira oli ng'ayogera Olujapaani ng'ate wa ku kyalo ky'ewammwe mwazaalibwa mwenna oli n'ayogera Olurussia kwegamba ne bitabukatabuka buli omu ayogera kino ayogera kiri ennimi zifuuse ennimi 13 olunya 13 naye abalala ne babasekerera ne bagamba nti batamidde omwenge omusu
abalala tebabategeera ne bagamba batamidde. Buli lwajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu obanga atamidde, era otamiira Omwoyo Omutukuvu bw'akujjula. Otamiira Omwoyo Omutukuvu n'otandika mutambuliramu nga totakyatambula nga bwe watambulanga, ne baga nti oyo atamidde. Oba wanjawulo ku balala, ng'oba olina ekyenjawulo ekikuliko. Mukama waffe yeebazibwe nga tokyafaanana bali abatatamidde, oba wanjawulo. Bw'atyo Omwoyo Omutukuvu nakka ku bantu abo. Ye Mwoyo wa Katonda oyo gwe twetaaga abeere naffe, tufuuke omuliro, atujjule, twogere ennimi, tutambule nga tutya Omwoyo wa Katonda Omutukuvu. Baseke nti bajjudde Omwoyo Omutukuvu batamidde, naye nga ffe tumanyi kyekiri. Bw'oba tebannakusekerera, bw'oba tebannakusekerera nti ojjudde Omwoyo Omutukuvu nga tebakutegeera, oba tannakujjula. Naye bw'amala okukujjula obeera wanjawulo, baba tebakyakutegeera, obeera n'entiisa endala, tebakutegeera. Bagobona abadde ki ng'ajjudde, ne bw'aba yeebase ajjula, ne bw'aba tawulira. Jeremiya okitegedde ekyo? Nze nange nalootako ekirooto nga mmanyi saaza alinga 8 egw'emisana, ng'omusana gwaka nnyo, nga nina okugenda mu ndeeba okubaako byengulayo mu dduuka erimu. Ne ŋŋenda ne mbeera nga nagenda n'omwami eyali anvuga. Bwe tutuuka awali edduuka, ne muleka mu mmotoka, nze ne nnyingira edduuka. Mba naakayingira edduuka, mwalimu omukazi eyali atunda edduuka. Ŋŋenda okulaba ng'obudde butandika okukwata, nga bulinga obuziba, ŋŋenda okulaba nga abantu batandika okusitulibwa. Ŋŋenda okulaba mukyalo olinga akaaba, ŋŋenda okulaga nange tugenda. Nenva mu kirooto nenga nti bannange nfudde, kibadde kirooto bulooto. Naye nga abantu batandise okukuba emiranga, batandise okukaaba n'okwaziirana. Wootomanyiridde, ovudde wano ogenze mu dduuka gula bintu, oba akayingira edduuka ne gwolese mu mmotoka, talina kyamanyi. Ne gyoze mu dduuka talina kyamanyi, naawe agenda mu dduuka tolina kyomanyi, ne kibaawo suddenly. Kale bwe kityo bwe kijja okuba mukomawo kwa Mukama waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Ebintu bino tutandika bitwala nga biri serious, kubanga akomawo. Baga nti akomawo. Kyekiseera abooluganda abeegayirize twetereeze. Kyekiseera abooluganda abeegayirize twenenye. Omukyala yatuwa wano ekirooto wiiki ewedde, n'atugamba nti tusabe nnyo, tusiibe nnyo, naye fokasi yaffe yonna tugiteeke on our iniquities, ku nsobi zaffe n'ebibi byaffe byonna tutandika okwenenya. Iniquities bintu ebiri nti ebyo kyoyitanga ekibi ekitono oluusi, ng'okulimbalimba n'okunyiiganyiiga okwo n'okwesalaasalamu n'ebigambogambo. Naye oli yatugamba, omukyalo oba wali yakitugamba nti isira tuliteeke nnyo ku kwenenya, nga tusiiba, nga tusaba. Essira tuliteeke nnyo. Kirungi olunaku lwaleero tuli mu kusiiba, lwe tumalako ennaku zaffe 8 abeegayirizi, ate lwe tuyingira ennaku endala 5. Mukama yeebazibwe, tokoowa. Tuyingidde ennaku zaffe endala 5 era nga tuli mu maaso ga Mukama. Tetujja zivaamu paka ate lwe tunaamaliriza. Naye ng'essira tuliteeke nnyo mu kwenenya. Lwaki twenenya? Essaawa eweddeyo, bw'otootereze makubo g'ebibyo bibi.
buli kitu kyonna banga atakiraba banga atakyagala kubanga Katonda akimanyi era ajja kukikuwa era ali ready okuyamba teri kyatajja kukukolera naye sira tuliteeke ku kintu kyakwenenya maaso ga Katonda kutereeza nsonga zaffe. Omukyala wano atugambye omukyala asembyeyo omukyala ow'olubuto nti nga twenenya twatula ekibi kyo yatula ekibi kyo bw'ogenda okwenenya yatula ekibi kyo kyonna tebwenenya bwenenya Mukama anenenya obutali butukuvu wange bwonna nsaasira nsonyiwa nedda ekibi kyo okimanyi nze neebaza nnyo Katonda olw'abaami bali abavuddeyo wano si kyangu tolowooza nti be bokka bangi nammwe mwabikolanga abalala ne mukwatakwata obwana oluusi nga mukyali bato bavubuka temunnalokoka naye abaami abo mbawadde ekitiibwa bo bavuddeyo bambi ne baatula ebyo ebibi byabwe maaso ga Mukama. Ekyo Katonda kyatwagaza twatula ebibi byaffe ng'oyo Katonda oganta amusonyiwe kati akyakimbalira kubanga yeenenyeza avuddeyo mu lwatu ne yeenenya naye atula ekibi kye. Musajja akaabya amaziga n'empulira nga nkaaba nze olw'ekibi kye yakola naye abalala basigaddeyo. Y'ensonga eyo Katonda gy'atugamba tuteeke mu maaso ga Mukama. Oyo atula ekibi ekyo kyonna n'enkola gye wakikolamu. Mukama yeebazibwe. Era bazze wano kyemmanyi abaami abo bayatudde mu maaso ga Mukama n'amugamba nti Mukama nsonyiwa nakwata omwana oba nakwata omukazi era nakikola bwe nti nakikolera wano nakikolera wali nakikolera mu nnimiro nakikolera mu nnyumba. Mukama yeebazibwe. Eyo yenjatula gye twagala Katonda twatule mu maaso ge. Mukama waffe yeebazibwe. Kikulu nnyo 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 bw'owa omukyala alose nga tugenda mu palamenti kutwala nsonga z'abakyala ensonga zaabwe abakyala abayisibwa obubi ng'abakyala bayisibwa bubi balina ensonga ezibaluma. Ensonga ezo nga tezinnakuluma tonnazitwala mu palamenti sooka naawe weerongooseeko oba oli awo n'ensonga ezo ziva ku ggwe ng'olina naawe wooyita embeera gye weeyisaamu ekuleetedde ensonga ezo okubeera bwe zityo. Naye ng'olunaku lwayo tugenda mu palamenti y'eggulu kwenenya maaso ga Katonda tufune omwoyo wa Katonda omutukuvu. Nga bwe mbaga nti mu nsi muno mulimu emyoyo ebiri, omwoyo wa Katonda n'omwoyo wa Setaani. Gyonna giri ku bantu. Bw'otoba omwoyo wa Setaani bamuyita kawuula. Mukama yeebazibwe. Omwoyo oyo mubi nnyo 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 nnyo, mubi nnyo nnyo. Nakontrolinga akamwako nakontrolinga ebyokolwa byo. Sabbatha yo yatuwadde ku kirooto ekyo waali jangu okituweeko nnyo nnyo nnyo. Nga bw'olaba Katonda alina omwoyo omutukuvu gwakozesa gye tuli, ne Sitaani alina omwoyo gwe omubi gwakozesa eri abantu ba Katonda. Kama yeebazibwa abooluganda. Nafunako ekirooto ku Sande nga ndaba nga waliwo omuweereza w'amaanyi nga muweereza musumba n'agamba eno enjiri ya Martha gy'asomesa eyakawuula eri siriasi nga kati ye muye akitegedde nga ekikye kimulumbira mu ndowooza nga kirabika kawuula alumba mu ndowooza mu kwogera n'ebikolwa kati ye ng'ekikye akitegedde nga kimulumbira mu ndowooza. Kati omuweereza omulala nga endowooza kikuleetera ebirowoozo then nga mu kwogera
n'osanga ng'ebigambo byonna by'oyogera bibeera mu area y'akawuula, then ng'ebikolwa ng'osanga ng'omuntu okyematiza nga bw'atyo bw'alumba. Then kati omuweereza omulala n'agamba nedda, tugenda kutuma Omwoyo Omutukuvu asobole okutukyusa, nga Omwoyo Omutukuvu bwe boogera nga mukazi, kati nga bw'aba ng'otunudde bw'oti nga kawuula yakwata tugeze mu position eno, kati Omwoyo wa Mukama ng'akwata mu kyenyi bw'ati n'akukyusa direction. Mukama atusasula olunaku lwa leero, atutumire Omwoyo Omutukuvu ajja akyusa obulamu bwaffe. Abadde atunudde n'akukyuse, ye yekka asobola okukukyusa, ye yekka asobola okukukyusa. Kwegamba ebintu bino bye mbagamba biringa eby'olusaago, naye tuli bubi. Ayinza okukwata endowooza yo n'agikwata n'obeera awo nga ye yakuwunza, nga nebyolowooza byebyo bitaliimu, nga toyinza kulowoozaayo byamagezi, toyinza kubirowoozaayo bifuna, naye ng'olowoolezaawo bw'otyo. Nga yakwata akamwako nga muvaamu bubi mwereere, muvaamu kuyomba, muvaamu bivuma, muvaamu bigambo bibi bikolima. Kolima nga kwe kuva mu kamwako, bigambo bibi byakuvuma bye biva mu kamwako, bigambo kwegamba nga buli kiva mu kamwako kibi, kulimba, lugambo, kugeya, nga gwe togeya ne bageya, nga tolimba ne balimba, nga towaayiriza ne bawaayiriza, nga akamwako kawuula yakayambala, akukozesa akamwako n'akukozesa ebisobo byonna n'akamwako, nga n'ebikolwa byo bibi. Gwe toyagala banno, gwe tobayamba, gwe tobalambula, abitukozesa ebyo byonna. Mukama waffe yeebazibwe, n'akuleetya okukyawa gundi ku lw'obwereere. Yakuleetera okyawa oli obeere ku ye yekka kawuula, akuteeke wano kwegamba abeere ng'akwefuga gwe wekka, nga yayagala okwefuga, nga kukozesa buli kyayagala, akwetoolodde akuzinzeeko, akozesa byayagala. Bwe kuba kwematiza atandika, ayina n'essaawa z'akuteerayo. Omukyala yaŋŋamba nti ye bwe ziba tezinawera oba ssaawa mmeka nga teyeebaka, ng'amanyi kijja. Wowe omukyala ampadde wano ekirooto, nanga nti nga yawamba empale z'abakyala, mukyala n'afuba n'agenda alwane olutalo aziggyeyo, yamuggyako 2 zokka ate nga ziddugala, naye tayagala ndooza biddugala. Ze yasobola okuggyayo, ezitukula zonna yazirekayo. Ayina byakola, yawamba ebufumbo bw'abaana ba Katonda. Gw'olabira awo tofumbirwa. Kisajja ekyo kyanyiiza ekyo. Obuzibu obuteeka ku musajja ayakusuubiza okuwasa, n'akwanjula n'akuyiwa. Gw'olowooza nti yakuyiwa, naye okukuyiwa kuva wala nnyo. Buli omu tayinza guyitako. Ogwe gwabuuza otwala wa mukazi wange, tokimanyi nti mukazi wange oyo, simanyi wooli wano otuwe ku bujulizi. Gwamugaa gundi otwala wa mukazi wange, omutwala wa? Amaze okugamba omukyala ngenda kuwasa, gwe gwendabye, nkwagala nnyo. N'amugamba nti n'afuna ekirooto ekino nga gumulumbye. Mukazi wange omutwala wa? Mukazi wange omutwala wa? Muveeko. Nawe yakoma. Naye bwe yawulira enjiri eno nanga nti mukyala gwe njagala okufa obulungi bwe ntyo, nedda, ngenda kukwatagana ne kawuula. N'atandika okusaba, kati muwanguzi bagenda gattibwa.
kawuula yaggala okuggyako buli kikyo kyonna ne ssente azikuggyako n'akwavuwaza n'obeera nga weetooloolera awo mu bwavu obuyitirivu alina ettima ne weetooloolera awo ne weetooloolera awo ne weetooloolera awo mwaka ne guggwako n'ogaa nti omwaka guno wakiri nguleyo ka booda ne bigaana mwaka ne guggwako ena ne giggwako etaano ne giggwako n'ogaa naye eddala nze nabaaki weekyekinge